Akaseera kano nange kitusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunanyizibwako by'embeera z'obudde kankutuse kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba etonnyako mu bitundu by'eggwanga ebimu okusinziira ku alipota zetufunye. Bwe tulaba ate ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga waliwo empewo empeweevu nga zikuuta ziva eri ku Sseguyanja Atlantika nga ziyitira mu gabira g'e Congo okwesoga ensi yattu amu n'ezo ezivaawo ku nnyanja Nalubaale. Bwe tugezaako tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya mu masekkati awo tusobola enkuba okutonnya kusinga ddala ebitundu ebiriraanye embalama z'ennyanja Nalubaale nga Masaka, Kampala, Entebbe so ng'ate Nakasongola Mubende omusana gujja kwaka. Eri ebuvanjuba nayo tusobolawo enkuba okutonnya bitundu nga Jinja, Tololo so ng'ate era n'eri ebugwanjuba ebitundu ebimu omusana gujja kwaka so ng'ate ebitundu ebiri awo Kasese nga Okibizodde eri e Masindi tusobolawo enkuba okutonnya. Ssaako n'ebitundu ebimu ebisangibwayo ebukiikakkono nga mu Lutogululira nawo tusobolawo enkuba okutonnya so ng'ate ebisigadde omusana gujja kwaka. Enkuba eno ejja kweyongera okutonnya mu bitundu ebisinga obungi mu biseera by'olweggulo. Ebbugumu okuba diguli za26 mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala ssaako ate eri e Nakasongola okuba ku diguli 29. Bwe tugezaako netulaba ate eri ebuvanjuba n'otusobolayo enkuba okutonnya ebbugumu okuba ku diguli 27 okutuuka ku 29 Essoloti. Ssaako n'eri ebugwanjuba nawo enkuba ejja kutonnya wadde nga ebbugumu okuba lijja ku diguli 26 Kabale, Kasese 31 so ng'ate era n'eri ebukiikakkono nawo enkuba ejja kutonnya wabula ebitundu ebisinga obungi ebbugumu lijja kuba ku diguli 29. Bwe tugezaako ne tulaba ate eri ebunaayira mu kibuga Nairobi tusobola enkuba okutonnya ebbugumu okuba ku diguli 22 so ng'ate e Dubai omusana okwaka ebbugumu okuba ku diguli 36 so ng'ate eri London embeera obudde ejja kubeera ya kizimezime ebbugumu okuba ku diguli 29. Tweyanziza kubeerako naawe.